very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Kijja kusinzira budde ki video eno wegenda okubeera nga tekutuukirako kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo balidadi sana fan page wano no wende kubeera nga tekutuusa kamawulire ag'enjawulo mu bitundu by'eggwanga yonna sako n'ebweru ggwanga video ntitake kikalakinga ate sharingirako abala comment sections bera open once awo always tekigana kubeera nga participatinga n'oteekawo comment yo of course kubeera bigenda mu maaso kakati amawulire agetukereddeko n'okolwaleero mawulire si malungi n'akamu era nga omwana omu ku baana ba Bobi Wine abadde amwagala nnyo era ng'omwana ono yabadde akulira youth wing wali mu kibiina kya National Unity Platform. Mwana wa buwala era nga amanya ge abadde amanyikiddwa nga Namirembe Angela era nga Namirembe Angela nga bw'okutegeezeza yakulira ekibiina oba yakulira abavubuka mu kibiina kya National Unity Platform. Abadde w'amaanyi nnyo era nga olunaku olwaleero omwana ono abadde mu lugendo ng'agenda wali ku office za NUP era nga munnange abadde ku bodaboda wabula ebyembi ekimotoka gye kivudde teri ategedde ne kibeera nga tekikuba bodaboda eno era n'abeera nga ate munnange agwa wansi omutwe gonna ne gwatika era nga ebyo n'ebisingako ngenda kubeera nga ate mbikuleetera mu maaso mu video ojja kwongera okubeera nga ate olaba embeera nga bw'etambudde side zeyo naye nga mbeere nga temusaasirako omwana ono abadde mwana muto nnyo, she's very very young era nga abadde activist abadde w'amaanyi nnyo mu kibiina kya NUP awo nga mukutegeeza nti yakulira abavubuka bonna mu kibiina kya NUP. So kitalo nnyo ddala ekya Namirembe Angela. So nga kuje wa Namirembe Angela njagala mbeere nga tembaterawo obutabi buno ngenda mbasaba mubuwa obudde mubeere nga temubuwuliriza kubanga ebintu byose byangu mu ggwanga lyattu Uganda naye mbeere nga te mubiwuliriza. Nkujjukiza Sheikh Ashraf musomi wa dduwa beera nga tomunoonyako ku stickers obuyitawo wansi awo ajja kubeera nga takulombereddwa naawe obulamu bujja kubeera nga tebukutambulira bulungi nnyo my dad sana Habibu airport pickup ate nawe bali nnyo okubeera nga tebakukimu ku kisaawe n'okutuusa yonna gye bandagala okubeera nga ate otuka ate mu budde n'ensonga endala nnyingi nnyo nkomawo tevaawo. Guys, olunaku Kyagulanyi yajja Mubende ekyeguluuso playground nafuna abakazi mukaaga ne babaako ebigambo bye babaŋŋamba naye I thought they were just excited. Baŋŋamba Kyagulanyi bwe yali ava e Kassanda yatuuka mu katawuni bakayita Kattabalanga abamanyi Mubende bw'ova Kattabalanga odda Mubende n'asangawo group y'abakyala baali ku kkubo nga konvoyi etandise okujja. Bwe yatuukawo yava mu mmotoka n'abawuubirako bw'ati. Bwe yabawuubira omukazi yaŋŋamba baaliwo abantu nga 8 awo ab'emidaala gyabwe bonna baagwa ne bazirika ne basambagala ng'abantu abakubiddwa emizimu. Mbw'okuddamu akategeera nga Kyagulanyi abuliddeyo agenze buli omu n'agamba tubaddewa baazirika naye nga wabuuza ekyabazirisa tebaategeera baalinga abalina essanyu baalinga abakubiddwa musisi amasannyalaze g'abayitamu. Kati nali n'omukyala nga nnyumiza ebintu ebyo ne ŋŋamba ndowooza laavu empitirivu eyo kwejubisa naye bwe mpulidde akavidiyo kono omuyaaye ke yakwata ebbusi yawe yabadde ku hotel n'awuubira ku bantu waliwo abaazirika. Bwe mpulidde ebigambo by'omuvubuka ono ate mwattunziki nenzijukira abakazi bali ebintu bibanga kuba baali bakazi bakulu botayinza kulooza nti baali mu katemba. Kyagulanyi alimuki Kyagulanyi amaanyi agajjawo. Soka owulire omuvubuka yakwata vidiyo eno bwakunyumiza ekyaliwo yenge yali wansi. Abantu bawo firimu nga we yabadde abantu ebintu babigudde mu bugwi. Vidiyo eyo vidiyo wali yakoze ki? Yayimiridde ku balukoni ye woteri we yawumulidde yesoose n'awaga bw'ati ne bawaga n'awaga ne bawaga ayina buno obuntu bwe yakoze wabulabye flying kiss obwo 2 bazirise ewo wansi awo kutaka yesebo nga tebaagatuwadde amawulire ati ndi mugakuwa omagatuwe tuwerro obwo obuntu bwe yakoze tatuwadde mawulire kati uli abafaluuku obwo obuntu bwe yakoze 2 ne bazirika tutambula na ambulance tutambula wazirabika ambulance zade zibatute mu ddwaliro naye kati betwafunye omukisa ogenda mu ddwaliro kubanga tale bwaba omuntu afunye obuzibu wabadde tatambula nga tagenze mu ddwaliro kumanya kibaddewo. Okay. Bonna abazirise betwafunye omukisa ntwogerako nabo
batugambe buli yakoze bwati yedava mu muliro sama bamfaloko ngobuli amazima busiya sama munabade simuwadde ndemo kujira muzi ate kati muwadde obudde kati abantu batugamba bano kyatuse busiya yesebo wow mbo yakoze bwati fire bonna abadde n'ebizibu basumuluddwa bonna abazirise bo bagamba nti balabye ava mu muliro kiri kye nkugambye nti disikira yimba bamwirijako bajja mpola se wa bulijjo ebyaddala bino byenkugamba faza mazaddayi nkubulira mazaddayi olimala musemberera n'olyokotegeera bwobanga tomusembererangako tonza manya kyenjogera yensonga kale kabagamba nti botamujjako mukisa mwijjako kisiraani weewo kati abazirise obulembwe botebuga kusigala kyekimu bagambye nti balabye omuliro nga gumufa mu kamwa bamulazirawo yesebo era nekindi ekindetera okugamba nti ono musajja yakasuwa bulijjo simu ayinza okuba mwendowooza era endowooza yange yegase ku bantu abagamba nti omusajja yakase muntu siwa bulijjo yesebo obiwulidde omuntu ng'anaabeera omukulembeze wabaawo obubonero obweyoleka abamu basobola okubutegeera abalala ne batabutegeera mujjukira bajjajjaffe edda baatunyumizanga nti Mwami Museveni oyo yafuukanga engo n'afuuka kapa kugamba nga tategeerekeka ng'alina ebintu byakola abantu bonna ne beewuunya ate nga n'abaasomako ne Mwami Museveni eyo ku ssomero entale okugamba teyali muntu wa bulijjo naye abamu tebaakitegeera atukala kasaaga mwabawoza Kyagulanyi talifuga alina obubonero obutali bwa bulijjo ng'ajja kumala kulya abamu mutandika obyefumiitirizaako nti mwatu kino kyabangawo olwekyo nga tonnaba kwasamya kamwako kwogera bigambo bikikinike ku Kyagulanyi soka otegeera omuntu gw'olwanagana naye sajja kaaliba nga kalinamuko ne divine powers Katonda yakasindika nze bino nabiwulirako kuba nze ng'omuntu nali natya okwogera nti bwe musisinkana neesisiwala nga nze muhendooza laavu nnyingi nakwagala kuba akasajja nze buli lwenkasanga enviiri zinva ku mutwe naye nga nze ndowooza bulijjo kubanga omuntu nti omwagala ne kakati ku byentandisa okugattagatta next president bubonero president yaddako Bobi Wine lekera okukozesa obufere okulowoozesa abantu nti olina obuwagizi ebusiya tolinaayo buwagizi n'abantu beweefudde nti baakusazeeko ku woteeri kyabadde kipange mwasombye basombe kuva bugiri gwe weebuuze bulijjo otambula mu kampeyini zo nosula mu mawoteeri lwaki abawagizi bo tebakusalako ne wano mu Buganda woolina abawagizi abayitirivu tebajjangako magere bamanye bulungi gy'osula oyagala kutugamba nti abeebusiya bo baakoze intelligence nnene ne bakusanga woosula nga wano wali ejjinja n'okuŋŋaanya abantu abaawerako kuba baali bangi bo nga tebaategeera woosula wategedde nti ebusiya toyinza kufunayo wadde omuntu omulema nekesa nga tayinza kukulekera wadde omuwagizi kuba abantu yabazzamu NRM. This is a fact. Era tulina okumu appreciating omukyalo oyo tekaba magezi mangi kusomba abantu kuva bugiri Bobi Wine ebusiya wabadde tojja kulaba wadde omuntu omulema watuuse ku venue ku ssaawa 8:30 nga tekuli bantu n'abantu bonna ababadde mu audience wazze nabo video zizino these are the facts. Gwe weebuuze abantu abakusazeeko mbu baategedde wasuzaawo ne bajja surprisingire lwaki bonna babadde mu ovulo za noob beetegese ddi ne bajja n'obukoofiira mulekeraawo okufera abantu okubalowoozesa nti mulina obuwagizi nga nabo bupange bupanze NRM neekutuusizza ku kisenge olaba otuuka n'okudda mu bubadi n'oleeta abakwaniriza n'abakkubira engalo nga balina n'emmoroka ezibazzaayo gye bava wategedde nti nekesa tayinza kukulabya ku muwagizi yenna busiyaabo kwe kubasombera mu mabaaso okuva ebugiri tewandi kikoze n'oswaluka wamma maama nekesa weebale olw'emirimu emirungi gy'okoze mu NRM nga tonnajja ku kifo ekyo twali tubonaabona nnyo naye olwaleero NRM etegeka emikolo abaana ne balya emmere ne bagisiba ne batwalirako n'abatazze ebintu bitambula bukwakku buli omu musanyufu weebale kwagala kibiina weebale kwagala bantu ekyokubiri weebale kutegeera mirimu
pulesa gye watadde ku kadinga e Busia neetuuka n'okumujjisa abantu e Bugiri n'ebitundu ebiriraanyeewo ne babaleeta mu mabaasi balage abantu nti balina obuwagizi e Busia. Lwaki ku venue tewabadde bantu? Bonna wakumbye nabo kuva ku hoteri naye nga mwabajje ku Giri ne batuuka naawe ku venue. Gwe mugenyi atuuka n'abawagizi be. Nze nakutya. Mubeesimbyeyo ku bwa pulezidenti. Gwe muntu atuuka n'abawagizi be kisaawe kiba kikalu n'ojja nabo n'oyogera nabo. Lwaki toyogerera gy'oba obasanze? Lwaki gye mutuula bwe munaapulaninga bwe banaakuwagira si gy'obagambira ebyobwa pulezidenti? Wama mama Nekesa nkwagala nnyo weebale okutumalira ejjoogo ly'akadingo mu Busia n'atuuka n'okukola obubadi nga tafuddeyo nti tujja kwebuuza buli gy'asulawa. Lwaki bulijjo tebamusanga gy'asula? Emagere wano nga tetulabangako baganda bwe bamusazeeko. Ab'e Busia bakusaleko ng'osula magere wano baganda banno baale mu kusalako. Mpe nzigenda maaso. Ekiriwo ku kaseera kano poliisi n'amagye nga bwe bakola luli ne batta abantu tiyagaasi n'ebirala bagezezaako obutabikola. Ekikyatusumbuwa nti kaakati venues ezimu ze tulina okubeerako osanga presidential candidate yabaddeyo wiiki ewedde owa NUP Oweekitiibwa Kyagulanyi baga nti ye tajja kubeerawo. Ne weebuuza lwaki abalala bagendayo ye takkirizibwa. Ne batujja ku zi main road ne batwetoolooza distance erina okubeera eddakiika 30 neefuuka ya ssaawa nga 3. Kati nga tugamba ensonga zino twagala zitereere ffenna tubeere nga tuli ku level y'emu. Naye waliwo n'ebirala nga bikyamu nnyo ne mu mateeka. Bannamagye, abapoliisi, ab'amagye, prisons, etteeka erifuga Political Parties and Organizations Act akawaayiro 16 tekabakkiriza abantu bano kwetaba mu bya politics. Naye twalaba Senior Superintendent of Police Annabella Nyiramahoro oyo yali akulira ne poliisi wano mu Parliament. Kati ye Deputy RPC ow'e Masaka yali ku mukolo gwa Honorable Haruna Kasolo. N'agamba ono yasinga ono Kasolo wa NRM bamuwadde ne ku Seeke kakati mu mulondi naki ayambadde uniform yaffe. Ekyo kimenya amateeka. Twalabe Lieutenant General Okidi Charles oya ye commander wa UPDF Air Force ng'ali wali akute n'ebifaananyi. Kati mulaba abaana ba Kyagulanyi bo bali bulungi mwaba mwe bali batya. Ono Kyagulanyi temulonda mulonde Museveni ali mukubira mwa Museveni campaign nga wanafunya Kyagulanyi ayambadde uniform eyaffe. N'abalala betulaba ba Brigadier Rashande yawumula naye mulaba nja akakati wano atagala kulonda Museveni ffe tujja kulondera ku mpaka. Twalabye Major General Diko Lumu naye ng'ali ezombe eyo campaign rally ya mwa Museveni ng'ali ne banno aba campaign nga abakyanca n'ogamba ono ali kuki. Waliwo n'abapoliisi abayuza ebipande bya presidential candidate wange. Twabiraba Embaale wano downtown Kampala ne mu bitundu ebirala. Poliisi baavayo ne bagamba tugenda bakangavula. Ekyo tetunnakiraba. So ensonga zino tuzogeddeko wano ku floor ya Parliament nga tugamba abaminisita mutubuulire etteeka eryayisibwa wano bano abantu teribakolako. Omuntu oyo bw'abanga abadde ku rale ya NUP mulowooza ki ekyali mutuuseeko singa kati ndowooza alina mu basement. 22 waliwo omusajja munnamagye yajja awo ku ofiisi zaffe Kamukya n'agula kabbere kaffe n'akambala ne bamukuba ekifaananyi. Bamukwata omusajja oyo ne bamutwala ne bamutulugunya eventually ne bamutwala mu kkomera yali kitalya okumala emyaka gyalinga 3 ng'ayambadde bwambazi kakoofiira aka NUP. Ate bo ab'amagye bagamba nti kaabwe kyewuunyisa naye kaakati bano bo nga tewali kyabakoleddwako. Ensonga eno tugenda gigoberera tugiremereko paka. Tugamba n'akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission kubanga Electoral Commission ye referee. Ensonga zino bo nga basirise nga balaba abatalina kwetaba mu politics mu campaigns ab'amagye abapoliisi n'ebirala nga babiyetabamu. Twagala okuwulira amaloboozi gaabwe ku nsonga zino. We are also engaging the leadership of police. We have seen some errant police officers and security officers tearing down posters of nominated candidates, presidential candidates. That's outside of the law. Police leadership and the military, they have promised to take action. We are waiting for that action to be taken. It's not enough to promise and say we are going to take action.
We are waiting to see that action taken so that nobody else violates the law. Resemblant to that, Right Honorable Speaker, we are seeing, and I'll call them errant men and women in uniform, who are breaking the law. 2 weeks ago, Senior Superintendent of Police Annabella Nyiramahoro, she's the Deputy RPC of Masaka, she used to head the police here at Parliament. She was at a campaign rally of the Honorable Haruna Kasolo, got the microphone, openly campaigned for him. That's outside of the law. Honorable Speaker, last week we saw Lieutenant General Okidi Charles. He's the commander of the UPDF Air Force. He was engaging people in his community in uniform, fully clad in his uniform, decampaigning the NUP presidential candidate, the Honorable Robert Chagulanyi Sentamu, while campaigning for the NRM candidate. He even got so personal to display pictures of my presidential candidate saying, you see, his children are well off, don't vote for this one, vote for the NRM candidate. Fully clad in uniform, and it's all over the media. That's outside the law. Honorable Speaker, we have also seen the past few days Major General Richard Olum, better known as Major General Dick Olum, who participated in campaign festivities of the NRM flag bearer in Zombo. He was not there to ensure security. Got onto the stage, he was dancing with other NRM leaders to their chants and campaigns and so on. Look, soldiers vote, but for them to participate in campaigns is outside the law, Right Honorable Speaker. These laws are made here. Section 16, and I want to quote it for us verbatim, so that we observe the law that we pass here clearly. Section 16 of the Political Parties and Organizations Act, including the amended one. Let me read it briefly. Certain persons not to participate in political party or political organization activities. A member of the Uganda People's Defense Forces, the Uganda Police Force, the Uganda Prison Service, or a public officer, or a traditional or cultural leader, or a person employed in a company wholly owned by the government shall not, C, speak in public or publish anything involving matters of political party or organization controversy. D, shall not engage in canvassing in support of a political party or organization or a candidate standing for political elections sponsored by a political party or organization. That's the law which we made here. We want to hear from government. Do you choose to implement another law out there? Is this given a green light by government? The Minister of Justice is here. The Attorney General is here. The Minister of State for Internal Affairs is here. Right Honorable Lumumba is here. I'm sure she's leading the government bench. Government should tell us, because we pass these laws here. How is it that out there it's a different situation operating and action is taken, not taken? The military is a very important institution. Now, the question is the conduct being talked about by the leader of opposition the rule rather than the exception? We have thousands and thousands of officers, men and women in the UPDF. The Right Honorable Leader of Opposition is a lawyer. Lawyers believe in evidence. I have been authorized to request for more evidence, hard evidence, so that this matter is investigated and action will be taken, because the laws are not negotiable. I'm not here to defend anybody. I'm only here to say, let us deal with this matter as seriously as you have said they are. If these matters are really serious, bring the serious evidence and serious action will be taken against those officers. Honorable Minister, you see, the rope, from my understanding, had not taken it to that level. He said, let us fix these small loopholes so that we can have a complete process where we don't have issues. So I think what is important is for us to commit, okay, that if there are cases of that nature, they won't happen. Again, very, very easy. Okay? That's said we fix these loopholes. Okay, I had thought it had escalated so much. Now that this is still at a low intensity level,
we undertake, and I have the support of the Office of the Prime Minister to ensure that these partisan postures stop and that they are addressed. This is an undertaking on my behalf so that the peace continues. Now, concerning the letters, obviously that one is even more serious because we have got the public service standing orders, which actually requires public servants not to be partisan. And I have also seen the social media. I do believe that our duty as government is to forward this matter to the head of service, the head of the public service, to take the necessary action. Of course, the action will involve also investigating it further, and if the officer is found culpable, subjecting him to disciplinary proceedings. I personally would not think that he is in order to mobilize for a political party rally. But it is not for me to deal with it, it's for the head of service. So we undertake, Mr. Speaker, to refer this matter, which has been raised by the leader of opposition, to the head of the public service to take action. I thank you. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.